Nkwaniriza nnyo leero mu katabo kaffe Ssinga obadde ggwe n'ekitundu ekirala mu ssuula yaffe ey'okutaano akali amaggwa. Ndowooza kati amakulu g'erinnya ly'akatabo Ssinga obadde ggwe mu butongole leero tugenda kutandika okulyefumiitirizaako nga tweteeka mu bigere by'omunyumya. Okukujjukizaako we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita mu ssuula ey'okuna amagombe gannyagako munnange omwo oluvannyuma lwa bannaffe abaali bagenze okusamba omupiira okukomawo tulaba ate munnaffe akali amaggwa bambi ng'afaanana agwiriddwa ekisujja. Nga bali yali yeeyanise okufuna ku kabugumo twongera okulaba ng'asisinkana kkojjaawe ng'ali mu kuwaya n'omukulu w'essomero era oluvannyuma n'ategeezebwa nga bwe yalina okugendako ewaka kuba jjajjaawe yali mulwadde nnyo. Wabula nga bagenda ate yategeezebwa nti gwe baali bayise omulwadde ekituufu yali yafudde dda era wano munnaffe we yatandikira okuyongobera. Nga bwe tujjukira ennaku gye yasisinkana ewaka omwali okulaba ne kitaawe ng'akaaba, enkeera w'olwo omugenzi jjajjaawe baamuwummuza mu nnyumba ye ey'olubeerera wakati mu biwoobe. Essuula eyo twagiwunzika munnaffe akomyewo ku ssomero wabula yasanga bayizi banne bamusondedde ku mataaba omwali ne ssente ze yasalawo okuteeka ku kabina alyengako ne maayi. Mpuliriza omulungi, kankusaba onzikirize enve wano wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe ey'okutaano akalya amaggwa. Jjajjange we yafiira olusoma olwokusatu olw'ekibiina eky'omukaaga twali tumaze kyenkana okulutambulako nga 3/4 era nga tuli mu kwetegekera bibuuzo ebitutwala mu ky'omusanvu. Era wadde nali njagala nnyo omupiira nga nina n'enkolagana ne maayi, mu kaseera kano nali nsinga kulowooza ku bitabo anti eyali ensonga enkulu lwaki nali nsoma. Nga bulijjo entebe yange ne munnange lubeerera yabeeranga ku ddirisa wabula sijjukira nsonga nkulu lwaki twakolanga kino. Oba kwali kwagala nnyo kulingiza wabweru, mpozi bbugumu lye twabanga twewala, ekituufu sijjukira naye bwe kityo bwe kyabeeranga. Wabula lumu nga tuli mu kibiina twejjukanya bwe tulindirira omusomesa, nagenda okulaba emmotoka ng'ezze ku ssomero. Mu yo mwalimu abasajja 2 embuto be zisiikiriza wabula nga bafaanana okuba ab'obuvunaanyizibwa. Ekyalaga nti baali bapya ku ssomero lyaffe. Bwe baatuuka ne basaba okulagirirwa ewaali yafeesi y'omukulu era bwe baamala ne batambula nga badda gye yali. Olwali okuyingira nange omutima ne nguzza ku by'omu kibiina. Nga wayise eddakiika nga 10 naddamu ne ntunulako wabweru, naye ku mulundi guno ngenda okulengera nga bayizi bannange 3 bayimiridde mu maaso ga yafeesi. Nali nkyebuuza ogubadde nange kwe kumpenya era bwe ntyo ne nfuluma. Nga ntuuse omukulu yatulagira okuyingira munda nabo mwe baali, naye nga ffenna mpaawo amanyi gutuyisizza mpozi abamu okuteebereza obuteebereza. Abagenyi nga tumaze okubalamusa baatweyanjulira ne batutegeeza n'ensonga enkulu eyali ebaleese.
Baatutegeeza nti ekyali kibaviiriddeko okusalawo bajje baali baagala kututwala tusomere mu ssomero lyabwe olw'ekitone ke twali twolesezza mu kuzannya omupiira ennaku ntono emabega. Baatubuulira erinnya ly'essomero kwe twali tutwalwa nga mu butuufu lye limu ku gasinga omutindo mu byenjigiriza ku mutendera gwa pulayimale mu kitundu kyaffe. Ku bannange ababiri baali basoma kibiina kya 5, omulala kya 7, mpozi nange eyali mu ky'omukaaga. Eyali mu ky'omusanvu akasunsula kaamukanyugirawo ebbali anti ebigezo by'eggwanga byali bibulayo ssaawa busaawa ate nga yali yamala dda okwewandiisiza ku wootannava. Abaali mu ky'okutaano b'essanyu baalina lyamwoki wa gonja era bo bakkiririzaawo, wabula nti baalina okusooka okwogerako ne bazadde baabwe nga bwe babakkiriza olwo balyoke batwalibwe. Ne bwewankubadde essomero kwe twali tutwalibwa lyali lyegombesa bwe lityo ate nga twalina baakusomera bwereere, nze neerema kubanga mu byonna bye baayogera saawulirako nga boogera ku muddusi wange maayi bwe twali twafuuka kyenkana omuntu omu. Nali sisobola kubagamba nti eyo y'ensonga, wabula baakanya kumbuuza nga nze mbajuliza ng'eka bwe bayinza obutanzikiriza. Bansaba nneme kusooka kubalowooleza wabula mmale okutuukirayo ddala nfune ekituufu ekiva mu bo. Nakino nali nkigaanye nga ŋŋamba nti okwo kwonna kwali kwokya biseera era ddala nga kutengejjera busa ng'asaba oluwanga obulamu. Wabula bwe nalaba nabo bakonedde ku ky'okundagira okusooka okugenda okwogera nabo ne mmala gakkiriza. Naye nga sinnagenda nasooka kwogeramu na maayi ku nsonga eyaliwo ndabe kiki ye kye yali agamba. Mu bye yanziramu yali afaanana okuba nampawengwa ng'ekituuti kya mayiro anti yali anjagaliza okusomera mu ssomero eddungi lityo wabula nga naye eby'okumulekawo si wa kubinyumirwa. Wadde ye munnange yali tampadde kusalawo naye nze nali nasazeewo dda wabula naye saasooka kumumanyisa ku kusalawo kwange ne nfaanana agenda okwebuuza. Namusiibula ngende ewaka mmale okuloopa ensonga wabula mba nninnya olusozi ate ne nfuna ekirowoozo. Nakimanya nti singa ab'ewaka mbabuulira bali tebasobola kuŋŋaana ate nga nze nali saagala. Wano wennyini erigenda ewaka we nali kubira ekimmooni ne mpeta mu kasaka ne mbwamira awo. Napima obudde bwe nalowooza okuntwala ewaka n'okunkomyawo anti nali sisobola kuweta buwesi n'enzira ku ssomero banditegedde nga nali situuse. Era wano we nalabira ng'erinnya eryantuumibwa omugenzi jjajjange eryakali amaggwa nga litandika okweyerula. Obudde bwe nabala bwe nalaba butuuse ne nva mu kasiko we nali neevumbise ne ntambula nga nzira ku ssomero wakati mu bwekengeze bw'okubanga bye nali njiyizza si byakunzaalira bitukula. Ampuliriza omulungi, kankusaba onzikirize leero nsooke nkomeko wano n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ey'okutaano akalya amaggwa. Mpaka omulundi omulala we tunaakomawo n'ekitundu kyaffe ekirala ate twongerereze ku bino tumanye biki ebyaddirira. Nga bulijjo atakuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba.